nga sinnatandika kansooke njagaliza omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni happy birthday ennungi. Ssebo ow'ekitiibwa happy birthday, tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Kakati olunaku olwaleero baloodi meeya ab'ekibiina kya NUP oba National Unity Platform basazeeko ekitebe kya Bobi Wine era nga bagenze mu kusunsulwamu olunaku olwaleero. Baloodi meeya bano babadde bonsatule: Latif Ssebaggala, Seya ne Chameleone, era basazeeko mu maanyi ag'ekitalo. Kale kwegamba kati tulinda kulaba ani gwe bagenda okuba nga bawa ekifo kino, ani agenda okukwatira NUP bendera ku kifo ky'obwaloodi meeya. Obikwataganyaamu nga tuli wamu ffenna y'ensonga enkulu nnyo twagala okutunuulira nga NUP, era tusuubira oluvannyuma lwa programs eno y'olwaleero tusuubira tugenda kufuna programs endala nnyingi era n'okulaba enkiiko ez'enjawulo ze tugenda okulaba nga tuteekawo okutambuza emirimu. Ekibuga Kampala kyetaaga ebintu bingi era kyetaaga enteekateeka sinzibu ze tulina okulaba tuzikwasaganyiza tutya ffenna awamu. Okusoomozebwa okwo si kwange nzekka, wazira kwaffe ffenna okukwatira wamu ku puroguramu bwetyo. Nsuubira nti obuwagizi bwa bannakampala bonna bwe tunaaba tufunye bujja tuyambako okutambuza emirimu gino mu ngeri esinga okuba ennungi. Ekifo kino wasooka nokirangirira nga bwekijjako ate nosooka okivaako abantu ne bawulira nti addayo mu constituency gye batokiikirira. Kiki ate kyakunawudde okusalawo nti ate okomewo? Ndowooza ensonga nga bwe ziba zitambula tuzitunuulira ne tuziraba, bwe mumala ozitunuulira ne muziraba ne mwongera okukubaganya ebirowoozo ne musalawo mutambudde mutya. N'olwekyo ekyokubeera nti ekyo kyaliwo ekityo kati ate kino kikiriwo, nsuubira tulina kugenda mu nteekateeka ziriwo etwongera okyetegereza ne tulaba tutambudde tutya, era mu situation bweti entambula eyo ne tugenda okutambuzaamu emirimu ekibuga kyaffe Kampala, nga omulamu ogwange kwe kulaba bwe tukwanaganya bannakampala mu lutalo olunene olw'okutumbula ekibuga kyaffe ate n'okuteekako ettaffaali mu nteekateeka zonna. Okusinziira ku byobufuzi bya Uganda n'obwogeramu, olowooza kusoomozebwa ki kwoyinza okusinkana singa banaaba kufunye ebendera ya NUP? Okusoomozebwa kujja kubeerawo era nga byonna bwe bibeera bulijjo, naye nsuubira nti okusoomozebwa okusooka kujja kubeera mu ngeri tukwasaganyaamu ffenna nga tuli ku mulamwa ogw'okutumbula ekibuga. Emotoka teyingira kyagulanyi kibingi jja kulangirira
abantu okukonfuzingotya. Following my trail, I'm a very popular person, very popular. And through that popularity, I've already started mobilizing. A lot of people want to be like me, a lot of young people want to be like me. So by seeing this of Chameleone Basazeeko in the LUP, that alone attracts a few more members. And if you've been following my trail, I've been trying to talk about the national unity platform and the principle. There's no interview that you see me on the air and I've not mentioned the national unity platform and my principle, that is mobilizing. So that is a very big addition. And on top of that is being a member of LUP is just another big thing. I'm a big fish in a big party. Yeah. Okay, what songs? Yeah, he's mentioning, okay. Recently I've just released a song, a campaign song that is about, I don't know if you've heard it, Koda is talking about Jagura, he's talking about Mayanja, so it's good for the movement. Okay, you mentioned for us some of the values of NUP. Values of NUP, I think the biggest value is liberating this country from the dictatorship that has been going for 35 years. And secondly is to mobilize all opposition into the national platform so we can be strong and better. Can you tell us about your preparedness to manage a campaign in a city which is as big? I don't know whether you have a rough estimate of how many voters are in the city. How prepared are you? I'll tell you, I have a lot of voters and there's very many voters. I won't give you these numbers because I don't want to go off the track. But what I'll tell you, how are you organized? I'm very organized. That's why I opened up a command center, a sister command center in Wellington Road. Actually, that's also another thing that I've added onto NUP because I would like to invite actually my NUP people and members to also come and visit me that side as we on the road to freedom. So I'm very prepared. My budget is ready, and my task force is also very ready. And as I talk right now, I'm coming from the Electoral Commission to pick up my nomination papers, which we are starting to look for the signatures required. How many signatures do you need? We have to pick signatures for about 28 different voting centers. We need about 60 to 65. Yes. What does that mean? Division? No. So, Would you recommend you tell us about your leadership skills? Leadership skills. Yeah, my leadership skills are very evident. I've been the president of the Alliance Music Empire for the last 20 years, which has led and produced, I still say, about 80% of Uganda's talent. It has not been an easy thing because, like, in our business, with different habits, but I've managed to be a leader and I've led them to victory, the big stars right now. Besides that, I've played very many leadership roles. I've been the CEO of 3 Hours Away. CEO 3 Hours Away, which was a charity foundation that me and Kawesa created to raise charity and awareness for the kids that were displaced in Gulu. I've been the ambassador of the US mission project on 2012 that took me all the way to Central African Republic to try and solicit and convince the rebels to leave the bush, and of course they left. To mention but a few. Oli ku Uganda News Updates, sigalako, sigadde nze Roger Maloboozi. Sign up.